olaba nti omuntu wabeera omulwadde twewaliize tutuukeyo. Oyinza obeerawo ng'abadde mukwano gwo, ogenda osanga ng'ali ku mukwano gwo wallahi nga huwa la yaliku nga tasaanidde. Waliwo kisu emu etwali tukyasoma seka gitunyumiza. Yali imaamu wa masiri waliyadu nasaba Allah bitutaasa. Yali mu ddwaliro awo emulagaawo n'abeerayo nga terina omu ajja okumukola ki. Ate bannanga Abasiraamu awo tulinawo obunafu. Abasiraamu tulina obunafu mu kulambula abalwadde, naddala abo be tutalinaako ŋŋanda. Imaamu n'abeera mu ddwaliro, omukyala mulwadde, abaana balwadde. Ezo ebyo Allah abireeta, tusaba Allah bitutaase mu famirizi zaffe. Allahumma amin. Laba bannaffe bano abalokole we bajja. Lwaki mbayita bannaffe? Ffenna twatondebwa mu Adamu. Ne bajja ng'omanyi bakuba enjiri ne basasula zibbiiri. Kubamu akafaananyi nga yeggwali ku ndiri. Abasiraamu bulijjo bw'osaaza nga terina omu akola ki, alabikako, which is okay. Naye okugezesebwa okubaawo balokole ne bamubudaabuda. Sheitaani oleze ogamba otya munnange, akati biiru yammeka, kyetaagisa kyo kufaako n'abantu bo. Yogayoga yuyo abaana babatutte, babajjanjabye, omukyala bamujjanjabye. Yabagamba ku kye munkoledde, abaana mbabawadde. Imaamu awaddeyo abaki? Abaana. Tuliko agambye nti kiri sunna okulambula ku mulwadde. Singa bagamba nti gundi muki mulwadde, abaana ababawa, mulowooza omukyala asigala? Oli akuwadde abaana, ani abadde ku baana? Omukyala nga naye mulwadde n'abaana nga balwadde, omukyala asigala? Tasobola kusigala, naye n'alugenda, yaani n'afuuka mulokole. Era bye bamukubawo obujulizi ku butuuti. Imaamu n'asooka n'anywera. Allah agamba yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya. Allah anyweza abakkiriza n'ekigambo ekinywevu, kalimatu la ilaha illa Allah. Imaamu n'asooka n'anywera n'agamba nze sijja kukola ki. Imaamu ne bamugamba embeera erabika si nnungi, naye omulimu weeguli n'entambula yiiyo gira okola ki. Olinnya kabaati bwoti bw'ojja kubuzza wano, bw'ojja okuzza wano. Imaamu n'agamba alhamdulillahi alladhi hadaani, Katonda mwebaza nnuŋŋamizza ku kino. Naye n'akola ki? N'alutadda, Obusiraamu n'abuvaamu. N'obuzibu bwasinga kuvaawa butalambula muntu muki. Bwe tumanya nti omuntu wa munnaffe, kyova olaba nti tufube okulaba nga tutumanyagana. Omuntu alwala, ekirungi kya byonna nti abamu ku abo abazze batuvaako ku maaso be tuwangaala nabo wano tebamaze kulwala, oba tuli wamu. Naye nga kitukakatako abantu abo okubakola ki? Okubalambula. Then watadhkirihi bitauba. Bw'otuukawo totandika kunyumya maniyu, Manchester, mpozi ani yatuta ekikopo, Chelsea, ntya gweno oli eno okulundira abasajja bamaze luvannyuma lwa myaka emeka? Badde bakama myaka emeka nga tebakitwala? Seka tomanya amazima. Ng'ogwo olinaanye wali ekizimbe ekinene ennyo kiri. Ethan tomutuusiza kweyomboozi. Genda na nniya nti tadhkiruhu bitawba, omugambe munnange nno embeera gy'olimu yakwenenyeza ani? Allah. Allah tumwenenye, tumwenenyeze, tumusabe atusonyiwe. Kuba kyova olaba nti emikwano gino mikulu nnyo kubanga gimanyi ku ddiini.
ojjukize munno naye ojjuka lye twagenda egindi mu kirabu y'egindi. Allah wamwenenyeza ku nsonga eyo. Ebyo igwe asemberedde ono ali ku hadaru mauti oba ku firashul mauti nga mulwadde abulawo katono okufa, byolina okukola ki? Byolina okumujjukiza akole ki? Akole tawuba, yenenye, laalla Allah asobola okubeera nga amukola ki? Asobola okubeera nga amusonyiwa. Bitawuba wal wasiya, n'okukola ekiraamo. Basiraamu ekiraamo tukimanyi? Era bannange tusaba Oweekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzimu ku nsonga lwaki yatuteerawo ekiraamo, tubeeko ne ketusigaza ne tubeera nga tufudde. Oba tuli wamu? Nti omuntu bw'obeera ng'ofudde osobola okugamba nti ngenza okufa nga nina yeka zange 10, egindi naye 5 ku 100 oba 5 ku 5, eyo ya masjidi bazimbangako omuzikiti gyetuyita wasiya. Oba n'ogamba nti mbadde nina rentals 2 naye rentals eziri mu kifo ky'egindi omuzigo bweguti ne bweguti, bwe mbeera nga nfudde ezo rentals 4 oba 5 zigende nga ku masjidi. Kitegeeza masjidi yegenda okubeera nga ezisolooza. Oba tuli wamu? Waliwo kiso emu yo yajja nga ekwatagana ku zaka. Omusajja bamugamba abeere nga omanyi abo walimu bali babeerawo kutujjukiza, ne bamugamba abalirire zaka gy'alina muki nga bali ku ssimu, nga bwe tunaabeerawo n'enkiwerawo mu kitabo kyaffe ekyamasjidi nendaba nti muganda wange gundi yaŋŋamba musuubuzi, ne twogera ng'ono ali ku ssimu ninga n'okuvuga akola ki? Omugagga avuga, imaamu ali mu woofiisi n'abala namugamba kati nzije ddi tukonfaminge sente ezo. Ngaga namugamba ezo sente nnyingi nnyo, n'aseka n'okuseka nga bw'omanyi olwali lw'abagagga, n'okuseka n'akola ki? Omusajja yali yakava bw'ati ku ssimu ne yeekanga. Bino bye mbagamba bituufu. Okwekanga bw'ati n'atomera kisenge. Muve ku bino ebyaffe, seminti bateekamu babanga bazimbisizza obusa n'ebisenge nga bigumu, emmotoka ne yeefunya, ne bamudduukirawo ne bamugjamu yogayoga mu ddwaliro. Nga Allah ageze akoze atya? Imaamu aba ali awo bamukubira essimu bamugamba nti owaayi fulaani akoze atya? Yakola bukozi bw'ati, kuba kimanyi afudde zakala gikoze eki? Tagiwadde. Naye temwerabira, tuli ku nsonga ya wasiya wano, tuli ku kiraamo. Yalina sente zaali mu ddoola, nyinza obutazimanya bulungi muwendo gwazo, naye nga sente zaali nnyingi. Nga basika bali bameka? 3. Ne babagabira emmaali eyo. Seka n'abagamba nti bannange, muzeeyi we yafiiridde, yabadde mu mbeera nga tupulaaninga kuwa zaka, naye kye mbasaba mukwate ku ssente ezo, buli omu ampeeko percentage bweti. Mathalan nga wano e Uganda abaana ne bafuna for example buli omu obukadde katugamba 5 naga mumpeeko obukadde 3 buli omu, oba 2 oba kamu, nfune gye ngula ettaka tuzimbeyo masjidi. Ne bakola ki? Ne bagaana. Omu yagamba nti mbadde nina amabanja mangi, zino sente asikidde nsikire, naye owokusatu gwe nsinga okwagalamu. Owokusatu yagamba
byamulemu okwekolera nga mulawunze mbimukolere. Wallahi yalemwa okwezimbira omuzikiti nga muki nze ngumuzimbire tewali, ne basigaza essente. Omu ku mikwano gye aba atambula atuuka agamba igundi nga sikyamulaba, bwe yajjanga egindi yasulanga wange naye aludde okukola ki? Gamba tewagamanya. Wiikisi 2 omusajja akoze atya? Yafa dda kati wiikisi 2. N'ababuuza eddaame lye baalisoma, ne bamugamba ate nga balisoma kuki? Teryaliwo. N'abagamba eddaame weeriri. Ne bagenda ewa qaadi ne bali processinga nga yakola kimu kyakusatu mu maali ye kigende ku kuweereza obusiraamu. Bali abasatu be bagabidde maali ne baddamu ne babayita nga balinaku eyo yennyini emaali nga gye balina okuggyako baweze ekimu ekyokumeka. Kuba ekitiibwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yatugamba omwana Adamu bw'abeera nga afudde tosukka kimu kyakusatu okulama mu maali yo. Singa kisukka ekimu ekyokusatu abasika bamala kukanyaga ne bagamba okere tukinaako obuzibu akole ki? Atwale. Idhan eddaame ne liba nga lyamujuna, however much yasigaza omusango obutakola ki? Kuba Allah yagamba nti fawailul lil mushrikiin, okubonaabona kuli eri abaki? Abashiriku alladhina la yu'tuuna zaka, abo batawa zaka. Idhan falwasiya, ekiraamo kino kiyamba nnyo. Lwaki nkigaziwako? Lwa nsonga bye bimu igwe abeera agenza okusemberera ali mu mbeera nti agenda kufa, by'olina okumukola ki? Okumugamba. Abantu balina families ennene naye nga talinaamu mwana we. N'omusajja gwe mmanyi alina family baali abaana 37 nga bonna abaweerera, naye nga alinako abaana aga nga 17 si gugwe. Alabirira babalabire lillah. Era mu mateeka ag'ensi omwana oyo gw'olabirira aba alina okufuna ku maali yo ng'omwana gw'ozaala. Naye bw'obeera ng'owandiika eddaame lyo n'oteekako wansi ekigambo ekigamba nti emaali yange egabibwanga mu ddiini yange ey'Obusiraamu, teba n'omu agiyingirira oba wategeerekese. Ebyo nno by'olina okugamba omuntu ali wali eri. Kati ffe tufunye chance tubisomye kati. Oba tuli wamu?